ziri 19 omwezi gwa 11 deeti zino 18 19 tesobola tuva ku mutwe gyaffe tesobola tuvaako fenga abalwanyizi b'eddembe era nga fenga bannayuganda abaagala enkyukakyuka. Deeti zino zitujjukiza ebintu bingi. Olunaku olwaleero abaganda baffe mikwano gyaffe battibwa, abaganda baffe baabuzibwawo, baganda baffe bangi nnyo baatuusibwako obulabe olwa gavumenti yaffe tewawula. So tetugaana kwebaza buli omu alina ky'ataddeyo, essaala ez'enjawulo ze muwaddeyo okulaba ng'olunaku olwaleero tugenda mu maaso n'okujjukira emyoyo gy'abaganda baffe gya mikono gyaffe abattibwa, baganda baffe abaawambibwa, baganda baffe betuma abatamanyikiddwa wa gye bali, nga n'abamu ku baganda baffe tetumanyi ddi oba luliba olwo Mukulu Museveni n'abakomyawo. Mu bano mwe muli mukwano gwaffe John Bosco Kibalama, ndowooza baganda baffe mujjukira bulungi. Kale bw'atyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awamu ne bannayuganda beekutte wamu olunaku olwaleero ate okwongera okujjukira baganda baffe, okujjukira mikwano gyaffe egyawambibwa ne gittibwa. Tetugenda kugaana kwebaza bannayuganda mwenna abasindisa essaala zammwe ez'enjawulo olunaku luno olwaleero ne bannayuganda mwenna abalina ekyenjawulo kye mukoze okulaba nga olunaku luno lubaawo, ne bannayuganda mwenna abasabira mikwano gyaffe gino, mwenna bannange tubasiimye nnyo. Tusaba emyoyo gy'abagenzi Omukama agiwawo ekimuli eky'emirembe n'ekitangaala eky'olubeerera kijaakire gitebenkere emirembe, amiina. Ate era ng'ovudde okwo tetugaana kwebaza obukulembeze bwa Nation Unity Platform, baganda baffe abaafa, baganda baffe abattibwa, baganda baffe abaabuzibwawo, baganda baffe abaakubibwa mu masasi, bannange tetugaana kubajjukira. Tusaba Allah omulungi, Katonda omulungi, ggulu ddene, maaso moogi, Kamalabyonna waffe gwe tulina, abantu abatta abaganda baffe ababeeko ekibonerezo ky'abawa, kubanga bingi bye baatutuusaako, bamenya emitima gy'abazadde bangi, batta abantu baffe ne balowooza nti tugenda byerabira. Tetusobola kukoma kwerabira baganda baffe abo, mikwano gyaffe egyo, era nga twongera n'okugenda mu maaso nga tusaba buli alina ekyenjawulo ky'alina ku lwa Uganda yaffe ne ku bannayuganda, bannange tubasabira nnyo. Tusaba emyoyo gy'abagenzi Omukama agiwa ekimuli eky'emirembe. Lunaku lwa nnaku nno, olunaku olwaleero, nnaku z'omwezi 19 bwaliwo ebuti nga Museveni ali kutta bannayuganda, bwaliwo ebuti nga Museveni ali mu kuba bannayuganda masasi, nga Museveni ali mu kuwamba buli munnayuganda gwe yali alabye oba eyali amuyiseeko. Baganda bange olunaku lwali lwa kazigizigi, abaana b'abantu battibwa batalina musango, abatalina buzibu bwonna bagenda mu maaso n'okuba nga battibwa. Kale Mukama ono luliba lumu n'atuwa obwenkanya, lulibamu Mukama n'atuddiramu, luliba lumu Mukama n'atuwa obwenkanya, luliba lumu Mukama n'atugatta, era luliba lumu Mukama n'atulaga obwenkanya, era luliba lumu Mukama oyo n'atuwa obwenkanya. Oyo Katonda gguludde ne maaso moogi ajja tuwa obwenkanya era ajja tukwatirako tunulire eggwanga lyattu Uganda lifune obwetwaze. Eggwanga lyaffe live emikono gy'abajambula lidde emikono gy'abawanguzi. Tetukoma okwo kwebaza buli kinoomu yenna alina ky'ataddeyo okulaba nga Uganda yaffe ennulwa, nga Uganda yaffe ebeera ey'essanyu. والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا هذا المقام إن يا رحيم يا الله وآخرين يا رب في هذا يا ربي أنت اللهم انصرنا
اللهم انصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخرنا كل البحر هو لك في الأرض والملك والملكوت والبحر الدنيا والبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء بيدك ملكوت كل شيء. قاف يا عين الصاد كاف يا عين الصاد كاف يا عين الصاد. انصرنا يا الله انصرنا عدو النوب اللهم انصرنا عدو النوب اللهم انصرنا على كل عدو النوب فإنك خير الناصرين وافتح لنا أبواب الخيرات إلى النوب فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا إخواننا اللهم انصرنا إخواننا الراحمين فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين وهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا خزائن من رحمتك بها حلنا الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة والسلامة والعافية في الدين والدنيا وصالحا وسافرك حلامتك حالنا وعاطمس على وجوه أعدائنا وامسح على مكانتنا فلا يستطيعون المضي ولا مجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على عين فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسحناه على مكانته فما استطاعوا المضي ولا يرجعون. ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على الصراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعانت الوجوه للحي القيوم وقد حام من عمل الظلم طاسين ميم حامي معاساك مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبكيان. حاميم 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 جاء نصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليها المصير. بسم الله بابنا ياسين سقفنا كاف يا عين سواد كفايتنا حاميم عاسى حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش المصبور علينا وعين الله الناظرة إلينا بهول الله لا يقدر علينا والله من ورائه المحيط بل هو القرآن المجيد في اللوح المحفوظ فالله هو الخير الخافض وهو أرحم الراحمين. إن ولينا الله الذين نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وهو السميع العليم وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على النفس وعلى ديني ولا أهلي ولا أولادي ولا مالي ولا أصحابي ولا أديانهم ولا أموالهم ألفا. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على النفس وعلى ديني ولا أهلي ولا أولادي وعلى مالي ولا أصحابي ولا أديانهم ولا أموالهم ألفا ألف. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على النفس وعلى ديني ولا أهلي ولا أولادي وعلى مالي ولا أصحابي ولا أديانهم
ولا أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Balamusizanyi basobolera nyabo amanya gange Zeisabire Frederick Pamukolo. Kitalo nnyo eky'abantu batalina musango okuyiwa omusaayi mu Uganda eno nga bwe kiri nti olunaku lutegekeddwa lwakubasabira katubeere nga twewombeeka tuwe Katonda ekitiibwa era nga bwe twasalawo okumusaamu ekitiibwa tusabe essaala eno oluvannyuma nja kuwaayo olunyiriri nve wano. Katonda Kitaffe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu twagala kuddiza ekitiibwa n'amatendo ayi Katonda ku lunaku lwaleero. Mukama wange lw'otuwadde okukuŋŋaana mu kifo kino Kabaka waffe olw'okujjukira bannaffe abagenze. Mukama wange ow'ekisa ekingi oba abafudde olw'ebyobufuzi. Mutukuvu wa Isirayiri tusaba ekisa kye eky'amaanyi n'okukolako Mukama wange omulungi kwe kuba kuyamba Katonda waffe omulungi obulamu bwaffe abaasigalawo. Mukama wange ow'ekitiibwa ekingi ng'omulamwa guno gw'okulwanirira eggwanga bugenda mu maaso leka wabeerewo obukuumi obw'enjawulo ku bulamu bwaffe. Mukama wange ow'ekisa ekingi bulijjo tujjukirenga ayi Katonda nga tukola byonna Mukama wange tigwe Katonda waffe atulinako obuyinza n'obusobozi bwonna. Tugamba Mukama wange nti emyoyo gy'Abaganda baffe abeebaka ne bafa Mukama wange abamu lwakukubibwa amasasi, abamu Mukama wange ow'ekisa ekingi lwakukolerwa Mukama wange ebintu bitali bimu. Mukama tusaba obalamuza ekisa ayi Katonda. Leka Mukama wange abakyaliwo nga tuli balamu obukuumi obweyongera okubeera ku bulamu bwaffe. Taata waffe ow'ekisa ekingi ne Pulezidenti Mukama wange Kyagulanyi tumusabidde obuwanguzi. Abantu bonna bakola nabo ayi Katonda mbasabidde obuwanguzi. Mukama wange nga bagenda mu maaso n'okwongera okulwana Mutukuvu wange n'okukola byonna bye basobola ku lw'okuyamba eggwanga n'okulinunula Katonda ow'ekisa. Nsaba bawa amagezi okumanya n'okutegeera Mukama wange bibe ku bulamu bwabwe, obukuumi bubeere ku bulamu bwabwe Mutukuvu wange mu linnya erya Mukama waffe Yesu Omwana wa Katonda mutusabidde n'okwebaza ffenna ne tugamba nti amiina. Basabo ne banyabo nga sinaba kuva wano kansaba alinayo Bayibuli ey'Oluganda bw'abanga asobola okulabika njagala kubawaayo ekyawandiikibwa kino kiri mu Nekemeya essuula ya 4. Osobola okusoma okutandikirawo naye nja kusomawo ennyiriri 2 zokka. Nehemaya essuula ya 4 olunyiriri kansoma olw'14 kansoma olunyiriri olw'14 naye nga gwe bw'osoma ojja kutandikira ku lunyiriri olusooka okirire wansi awo bisigadde ngenda kwogera byogere. Nentanula nensituka neŋŋamba abakungu n'abakulu b'abantu abalala nti temubatya, mujjukire Mukama omukulu ow'entiisa, mulwanirire baganda bammwe ne batabani bammwe ne bawala bammwe, bakazi bammwe n'ennyumba zammwe. Amiina. Manyi ekintu kimu, bwe lubanga lutalo lwakulwanirira ggwanga ebintu eby'enjawulo bibaawo. Kino ekyawandiikibwa kye mbasomedde bw'otunuulira omusajja ono Nehemaya, waaliwo engeri y'olutalo olwagwa mu Isirayiri ne balumba ekibuga kye bayita Yerusaalemi. Bano abantu ne batwalibwa mu busibe. Bwe batwalibwa mu busibe, Nehemaya yali mu busibe ng'ali mu lubiri olumu ng'aweereza. Katonda n'ayogera naye n'amugamba genda okole omulimu.
ogw'okununula n'okuyamba n'okuddaabiriza ekibuga. Nehemiya ono n'asaba mukama we yali amutwala, bw'atyo n'amukkiriza n'atandika olugendo. Bw'atuuka ku mulimu ogwali gumutumiddwa okukola n'agutunuulira nga gwali gutaaguddwataaguddwa, ebituli byali bingi ebyali bikubiddwa mu kisenge. N'ayita abakungu abaali mu kifo ekyo oba bakabona n'abalala bonna ab'enjawulo, n'abalaga ekifo bwe kyali kifaanagana, ne batandika okutuula wansi okusala amagezi ag'okuddaabiriza ekibuga ekyo. Wakati mu kusala amagezi waliwo betuyita abalabe. Bw'ona asoma essuula olunyiriri olusooka ojja kulaba waliwo abalabe abaali tebabaagala kugona okuddaabirizibwa ne bagolokoka. Wakati mu kugolokoka, ekisinga okunyumira n'okusanyusa kyali ekintu kimu nti abantu bano abaali baweereddwa omulimu guno oba kontrakiti y'okuddaabiriza bugwe beesiga Katonda. Nehemiya n'agamba abasajja abakulu n'abakungu b'abantu oba abakulu baabwe ab'ebika byabwe, n'abagamba nti muddemu amaanyi mugume emyoyo, mulwanirire bawala bammwe, batabani bammwe, bakazi bammwe ne babba bammwe n'abalala bonna. Yesu yebazibwe. Kiki njagala okwogera ku nsonga eno mu dakiika entono? Guno manyi nti omulimu munene. Waliwo abafudde, kale kasinga oluusi wayinza okuba nga wakyaliwo n'abakyafa. Naye Nehemiya newankubadde nga yafuna okutiisibwatiisibwa, teyasirika, teyakoma awo ne banne be yalina. Baasigala nga bagenda mu maaso nga bezzaamu amaanyi, ate nga bwe bayita Katonda. Olutalo bwe luba lunaawangulwa luteekeddwa okubeeramu Katonda. Njagala gamba abakungu mwenna abali wano, abakola awamu ne mukulu Kyagulanyi, please muwe Katonda ekitiibwa mu kyonna kye mukola ne kye mulowoozaako. Muwe Katonda ki? Kubanga omuntu ayinza okukola byonna n'alemwa. Naye ekintu kimu kye mmanyi mu bulamu bwe mmaze ku bbanga ly'ensi eno, Katonda talemwangako. Wakuba kununula ggwanga, Katonda tasobola kulemwa kulinunula singa oba omwesize. Ekintu kino nja kukigerageza ku Uganda gye tulimu. Ebintu bingi bitaagudde Uganda. Ebintu bingi bitaagudde Uganda. Katugambe ne bikuwa bbugwe waayo ne bimuyuzaayoza. Mwe muli entalo, mwe muli bwe tufunye entalo ezibadde ng'ezikoma ne tulaba okulya embuzi. Ebintu ddala bingi. Nze waliwo ekiseera wakiwentuuka ne ntula ne ngamba nti singa sente eziri mu Uganda muno zikwatibwa bulungi, ndowooza Uganda esobola okweyimirizaawo nga tetulina buyambi bwa muntu yenna bwe tutuyimiridde. Naye ekizibu tweki, buli muntu olukwata kakwata ng'ateeka mu nsawo ng'akola ki? Ate ebyo Katonda takolagana nabyo. Baganda bange ne bannyinaze, kyekiseera ekyokwesiga Katonda n'okumukoowoola. Mbadde wano ne bakuba oluyimba, enyimba z'omukulu nzitero ziwuliriza ebiseera ebimu ebisinga. Naye oluyimba luno yayimba olwa Dawudi. Dawudi nno wakati mu kwesiga Katonda n'okugenda okumeggana ne Goliyaasi, waaliwo obuzibu bunene kubanga naye ng'omuntu yatya. Yasooka kulaba abajaasi be baasindikayo nga babakubye babasi, n'alaba bajje n'obaani bonna nga bakoze eki. Kakati ye talina mundu, talina kintu kyonna, era bamuwa n'ebyokulwanisa n'agezaako okubyeteekamu. Ne bigaana omutuuka n'agamba aa ebyo kambireke. N'akwata Jinja. Si lwakubanga ejjinja lyali lisobola okuwanga. Tukyali mu kusabira baganda baffe, mikwano gyaffe abaabuzibwawo omumpembe Yosei Buhabulwa awamu n'akabinja ke abalowooza nti bannayuganda bagenda kuba batambulira mu nkwawa zaabwe. Bwe batyo ne batusalirawo ogw'okutubuzaawo, ogw'okutuwamba, ogw'okutukolako effujjo
naye nga mukama waatalya nguzi, one day one time justice ajja kujja era Uganda yaffe ejja kugatta tufune obwenkanya. So baganda baffe, mikwano gyaffe, embeera bwetyo bweri, tuli kavule mu kujjukira baganda baffe abaabuzibwawo gavumenti eno etalina kisa, gavumenti gye twandiise eya Lusibamwoyo, gavumenti gye twandiise oba eyaki. Baganda bange, mikwano gyange, byonna ebyo nga tubiraba era nga tubitegeera era nga tubiwulirizaamu. Kye tulina okwongera kwe kwesabira nenga tusabire emyoyo gy'abaganda baffe abo, omukama agiwe ekiwummulo eky'emirembe, ne baganda baffe abaabuzibwawo era tetugaana kugenda mu maaso nga tubasabira yonna gye bali, yonna Museveni gy'abakumye, yonna gy'abakwese, tubasabira baganda baffe. Temulowooza nti twabeerabira nti twabavaako, tubaliko nnyo era mutusula ku mitwe, mutuli ku mmeeme, mutuli ku birowoozo. One day one time at least family zammwe zijja kufuna obwenkanya, naffe bannayuganda tujja kufuna obwenkanya. Mukama bingi bituukawo naye mukama aba n'ensonga. Twongere okuba abagumu, twongere okuba abanywevu. One day one time Museveni ajja kwejjusa ebyo byakoze.